yegwe eyantondebwa yegwe olw'omuyimbi ate gwe twafunye wano mu kibuga Kampala omupya mpuliddewo ku music we naye byaddala ayimbanga ennyonza bw'owulira engeri gy'asengeka ebigambo ogamba weewaawo manye kati mujja tandika ayimba biki akola ki genda ku music we omunoonyeeko ogenda muwulira amanya gange bampita Gishajje music abakunoonya ku social media yonna bonna okozesa Gishajje buli wamu ogenda no searching oteka mbutesi Gishajje music bakuleetera music wange music omaze mbanga ki music ebanga rutono nnyo nakamutandika naye nengamba nakamutandika naye omaze mu banga ddene ndowooza nakamalamu emyezi nga 6 myezi 6 oyina ennyimba mmeka nyina ennyimba kati ziri nnyimba 7 zenakata naye ennyimba nyingi zenyina mu studio nyingi ziriyo video oyina mmeka video rero ye turimu kushootinga zonna zenateekayo turimu kushootingira video zonna ze wakola oli mu shootinga video obudde buno era ogenda funa video 7 tugenda zita murundu gumu amanyi ng'amangi amanyi gego kubanga kati fe tuze turi serious nnyo music industry eno bw'ogiraba oviridde kitundu ky'omuntu ayagala kumanya kati nze nva eri mu western nenja nenyingira Kampala kubanga eno ye center ya music kati ovudde mu west ojja oyimbira wano e Kampala lwaki tosigadde eri embalala njagala kubanga eno ye center ya music kati nyina okusinzira wano nenkuba countries endala nsinzira ku center embalala waliyo abasajja ab'amaanyi ba Rage Omega 256 ninayo omusajja wange bangi nnyo abaliyo naye nabo basinziira eri ate ne bajja eno gwosazeewo ova eri ate ojje wano gw'obawulira kubanga kati ennyimba zaabwe tezisala ekiri awo zisigarayo eyo ogenda n'obuuza omuntu Omega nakubuuza Omega yani wana nakubuuza Rage yani kyora Rage yajja kuyimba ne bagamba atono yani kati nze nsinziira wano njagala nkube ensi yonna naye wano nga waliwo bakabejja baawo n'abasobola endongo esibuka wano wali ab'amaanyi wano endongo awo be muyita ab'amaanyi endongo yabavaako tebakyalina endongo kati fa abaleese endongo kati abayimbi ba wano mu Kampala oba Uganda tebakyalina ndongo kati endongo bw'ogiwulira orajjaawo n'ayimba enkudi mwezi gumu luweddeko wano tewakyali music sikulimba oze bakakasa nti oze ffe tuze kuba kati tulina okusinziira wano Kampala ne tukuba ensi yonna omuntu ajja gamba azze okuba oyo yayimba biki era ayimba atya sooka obawemu akapeera bakakasi bebi yegwe mutuufu eyantondebwa mutuufu abalala bonna bakyamu mazima lava wangu yegwe eyantondebwa yegwe omulungi wange oyimba bino si bya muzannyo ebyaddala oyimba bino si bya muzannyo ffe twaze kuba kati okimanyi abantu kati nga Baliamu Voice ba Sidiki Voko babiswanka batandise okweraliikirira kubanga kati amaroboozi ge tuleese gano ganjawulo tosobola gakompeyaringa n'abayimbi ba wano ffe tuze kukola ekyenjawulo wano mu Uganda tugende tusaleko abayimba abalala ebweru ndowooza tujja tutandika bayigiriza music oyina engeri gy'onyoddemu yegwe ne ngamba kyekyo ago amaroboozi ndowooza Katonda yatutonda bwatyo nampa eri eddoboozi kati nyina olikozesa
n'enyimba. Ani yakuinspiring okuyimba kuba engeri eno gy'oyimba mu siya wano? Olaba nga Ken Rogers ntera nnyo mumuwakinga, olaba ennyimba zaabwe wadde zedda naye zikyaliwo olukuba n'oluwulira osigala ng'owuliriza n'ogamba ate n'ennyambala omufaananyi bwete bwe njagala nkube ate kati olaba like omwana tikyayinza okusomesa omuyizi ate omuyizi yenna akuguka okukola ki okumusinga. Kati nze njagala nsuuke ku ezo levo zaabwe mbeere w'amaanyi kubasingako. Bannange bannaye munoonye ku musajja ono kuba ebyaddala talenti weeri. Music industry ye Uganda ab'ogiraba ki ekibadde kigibulamu mu kulabako? Ekigibulamu stories ze bakuliyetinga kivora bazigwako mangu, ndowooza n'ebidongo bye bakuba byonna kugenda osanga like oli oyagala awuliriza naye ebidongo engeri gye barwenjingamu ebigambo kati olaba ekyabuliramu ddala mu kuwandiika mu maloboozi kati ffe tuze gitereeza. Muzze kutereeza music industry ye Uganda? Tuze gitereeze terere tutambule n'amawanga amalala gatandike okunoonyereza Uganda kye ki. Byonna ebyo gwe agenda obbikola? Byonna ngenda bikola. Abantu kati bali mu kwebuuza industry weeremedde Eddie Kenzo kabeka miliyoni babebe kuulu bw'ogenda gitereeza otya abantu balyo tufiiringa nti ddala Uganda abaana bakuba? Anti kati olaba kati bali basookayo naye kati ffe tubadde eno nga bwe tulaba mistakes zaabwe nki we bakolera mistakes kati ffe tuze ne answers tugenda kukuba tuyitewo. Twasooka ne tukola research amara kati tumanyi obuzibu buli wano nga bwe nkunyonyoddemu kati ffe tujja kukuba nga tuyitawo. Okay, omuyimbi bw'asituka ebizibu bingi nnyo byasanga along the way, naye ebisinga obukulu biba bya management wise oli otyo olina abakuyambako oba olina management mwosinzidde oba okikubanga gwe wekka? Management yo siyina naye nyina team, ffe tukolanga team. Onakola ku kino nakola ku kino katutambula nga team. Naye so kugamba ngu ono ye manager biki tukolanga team. Oli bwajjanga kuba kati oyimba bulungi oli najja n'agamba njagala ku managinga ofuke muyimbi wange, alina yita mitendera ki? Alina okujja n'atuukirira nga team awo ne tutuula ne tulaba. Abantu bangi nnyo obudde buno n'obutambi obulaba, omuwala n'akwata omuyimbi akatambi nti abadde anjagala, abadde abayimbi bonna abakulu obudde buno basenga challenge eyo kuba kati abantu bali eyo abawala kati batandise okugamba bannange oyo ne mufuna bannayo ne mufuna. Ensonga ezo ziri zitya? Basigale eyo oli mufumbo oba bajje bakunoonyeeko? Okukwata obutambi basobola kujja ne banoonya naye ffe tuli busy nnyo ku music. Anga tetwagala ebintu ate tutandike ate omuwala ate olubuto ate ffe tuli ku music. Obudde buno concentration yonna ya music. Concentration ya music. Buli kyendowooza ku music kubanga nga bwe nkunyonyoddemu olugendo lwe tulina okutambula. Yesu luwanvu ate tuli prepared kati tusobola ate kutandika kulowooza ku bintu ebitagenda tuyamba ate nga tugenda kukwatirira eggwanga lyonna. Eggwanga mugenda likwatira mu ndongo? Tugenda likwatirira mu ndongo kati tetusobola tutandika kulaba ebyo ebintu ate tugende mu bakazi tugende mu ki kati tutambuze music. Abantu bagenda gamanya abaana mu comment awo boogera kati era abamu bajja gamba lwaki ssente tazitadde mu kulunda ente, lwaki ssente tazitadde mu birala, music tojja musobola. Abo bawama bubaka ki? Music tujja musobola, omanyi buli omu alina endowooza ye. Yayinza okugamba lwaki otatadde mu nte, yes ente nazo weeziri. Nazo zirunda gye ziri. Nazo weeziri. Kati tusazeemu tugende mu music kubanga tugenze kulaba ne tulaba gap nene wano mu Uganda ng'ogikomparinga nga ne Nigeria nga ne wa gap nene. Kati ffe twewaddeyo
tusitule Uganda waggulu. Bannaye ndowooza mukitegedde. Musajja azze situla music wa Uganda waggulu. Producer baliwa kuba bano tulina producer ab'amaanyi. Producer kyabakutteko abantu be banadda ne bagamba olaba omusajja yakwatiddwako ba producer baneeno endongo ye y'amaanyi. Producer nkutteko balinga babiri. Naye asinze nnyo Town Records. Asangibwawo oyo. Wane Makinde opposite ne Kalenda. Omusajja w'amaanyi oyo. Kati endongo yange yonna esinga kuvaawo. Okay, basebale bannyabo ndowooza ensonga muzitegedde. Munoonye ku musajja wange, mwagale music we, mumusharinge, ate temukola mutima mubi. Oba olinayo ka gigi bakuwe. Abakwagala bakusanga bati ali ayagala kuwaayo mulimu, oli ayagala kukola naawe era ombuulire ne bobeera wakola collab na muyimbi wa wano. Muyimbi kigolaba gw'oyinza okugamba nti tukole mukole noono. Wano ebya collab kati nga bwe nkunyonyodde music yagwa. Maybe oli naye bw'aba asituse nga atandise kugenda mu level yaffe awo tusobola kukola naye kati right now tetusobola. Obudde buno bw'otunula bw'oti toyina muyimbi gw'osobola kukola naye collab. Sisobola. Asooka situke aturage ali mu direction gye turagamu. Nayo omukyala gwe bayita Anko Chumi omumanyi? Anko Chumi oyo gwe mpulira nga omuluyimba namu ekigambo kimu g'okutte gobba. Muluyimba lw'owuliramu ekigambo kimu kyokka? Kyempuliramu. Ebirala tobiwulira? Sibiwulira. Sibitegeera. Kwambadde ngina mukuleetera. Mukole mwenna collab. Sisobola. Asooka yimbe. Asooka yimbe. Tannayimba bw'otunula. Akyabulamu nnyo. Annange. Omazeemu amaanyi. Anko Chumi wange yimba omusajja akwe collab. Annange. Asooka yimbe. Ayongera ateekemu amaroboozi gali nga agafaanagana nga agaffe. Agago gempulidde ekituufu. Kati tosobola ate ne tukola ne collab ne Anko Chumi. Ate Biswanka omumanyi Biswanka namuwulira kwawo naye kati ezo style zaabwe abayimbi bange bonna ng'obakubye Anko Chumi Biswanka naye ono gwe ngenda okwogera ajasobola musajja wange nange oyo anaasobola Ava Peace ndaba height yeeyo musobola omumakinga eddoboozi lye likyabulamu bannange sikulimba akyabulamu mu ddoboozi naye nga ye music omumanyi waliwo ezo ennyimba zempulira awulirako we nalitegeerera kubanga nange nakubako Eden kati waliwo mikwano gyange ne gingamba ye tuwulira oluyimba lwagala kufaanagana n'olwo olina oluyimba lwe bakuyita Eden nduyina gwe bayita Eden fe tuli mu Eden eno munda inside tunyumibwa ebirungi batyo. Anange ono mwimbi ayimba naye tobawa collab togaba masannyalaze nawe bagayina tebagatuwaamu tobawa sobola bawa collab basooke batereza amaloboozi gaabwe Ava Peace tuli mu Eden eno n'ennyimba fe tuli mu Eden eno munda inside tunyumibwa ebibala eno ebirungi nnyo tomuwaamu oyimba basebo ne bannyabo tetugenda bawaamu kuba nammwe mwalina amasannyalaze temwatuwa omusajja azze tereza music industry ye Uganda mumuwulidde
ayimbanga ennyonza. Amanya gwani bakunoonyeeko ku TikTok, Facebook, YouTube wona. Bampita Gisha J Music. Gisha J Music. Bade mu munoonyeeko. Kankome naawo.